nate tukwaniriza twegaseeko olunaku olwaleero ndine Kasozi philosopher abali kubangu tugoberera mpolampola nze Disani Kyeswa tugenda bulamba naawe akaseera akagere nga twogera ku nsonga ez'amakulu mu ggwanga. Philosopher olunaku lwaleero tugenza okujja wano ngasebo omwana ttu jeno waffe yavuddeyo n'akola okulabula okwayanimiriza abawerako. Jeno Muhoozi yalavudde ambassador wa US mu ggwanga yagambye enkeera ku mmane ndowooza yabeere nga amaze okusibwamu erimiro ne Uganda yenna gyali yeewuunya alabula lwa sanctions ezateereddwa ku basirikale abaala mu ggwanga wano oba ayina ensonga naye obuyinza obulabula abujjabwa. Nja kubabuuzaako nange nga bulikyo Kasozi Samuel wendi mwebale nnyo abatwagala mu bintu gyaffe kino nemutulayikinya ne mukola buli kimu kyateewo nnyo tujja kuba tubaweereza ku nsonga nnyingi ddala. Yes, oyagenda ku nsonga eyo omanyi ebintu bingi bibaawo mu byobufuzi abantu baffe ebyekanga ekintu ekyo nakino so bingi bye tukyalaba mu byobufuzi ebikyaki okay general yokutwaliza active politics. Okay, active politics. Yes, tuyinza kimugaana naye olwokuba nti yalinamu kali kadivayisa n'abeerako ngado n'akosa paati naye nga si bwe kyalibadde kikulaga bulazi nti nalina interest nnyo mu byobufuzi naye nga si bwe kyalibadde weewaawo bajeno b'amagye bakomentinga naye ebintu ekisinga bakomentinga ku nsonga zirireete yakijaasi tebyalibadde nnyo politiko naye first of all njagala abantu bakimanyi okuteekawo embassies zifugibwa mu tteeka ki embassies okubeerawo era muntu ki ayina okugoba ambasada oba mitendera ki egirina okuyitibwamu okugoba ambasada oba abantu kye balina okumanya ambasada bagobebwa bulijjo owaffe wadde yali Canada yakugwayo ojjukira ne yalwanagana n'abantu mu Canada ndowooza lwatyo ambasada yagobwayo yakubwayo ekkana era tewali na kusibamu amangu ago yalimirawo nabo bakiyita personal nadikurata bamugamba nti kyakwetaaga ebyobufuzi bisusse byozanya yesaawa otambulemu ng'ensonga eyamukolera tino yaleetawo chaos n'abawagizi bano mawanga gali kuba kumpi yali ddala ku gundi assembly ya palamenti yaabwe wewali okulwanagana okuba ne bagamba nti olw'ensonga eyo tambulirawo Uganda yes naye kino kyenjagala okulaga abantu nti mulimu ebintu ebimu ebikolebwa ng'ogyeko regimu yaffe nti abantu bagikooyoola ebbanga lyemaze mulimu ebimu byalibadde bituufu naye enkola gyebikoleddwamu nti Canada yo yavaayo nga Canada nebaga nti nedda ffe omuntu tutya wana ate Muhoozi ovuddeyo ng'omuntu ate nobaana ogaa nti ffe bane eyo falasi eya generosity togeneralizinga nti ffe nti bannayuganda tebabirinako tebabimanyi nako ebyo oli ku Twitter nti ffe bannayuganda ekyaku Mande nti ffe tuli bakoowu olyogera ku sawa meka ku Twitter owange simanyi budde we yakyogendeko naye ku statement yafuddeyo n'agamba nti ffe bannayuganda tetuli basanyufu okuki bannayuganda bonna tebali paati kuba n'ensonga zeyavuddeyo abantu batusaga tetunaawo nsonga gy'otuwa lwaki bannayuganda tulina okuba abanyiivu eri ambasada wa Amerika tewali nsonga gye yawadde nti yiino wabula yagambye ey'okuvoola kitaawe n'ey'okuba nti nobeeyingiza mu nsonga za Uganda owerandi nti mawanga agasinga bambasada babateeka bakyawa ensonga zeyayogeddeko kisinzira mawanga ga Afrika bangi babagobye olw'ensonga eyo ambasada yali w'e Rwanda owa Germany ow'e Rwanda bamugoba olw'okuvoola Kagame ne bamugoba yejjana Benin recent yakagoba 2019 yagoba ambasada wa Amerika mu Benin ng'ekimugobya ati n'okweyingiza mu nsonga za byabufuzi so ekyo kigobya ambasada Zambia ambasada waabwe yali wa US bamugoba recent olw'okuba yavaayo kapo baali bamuyitanga Stephen Samba n'omulala ndoozaani kapo bagisanye emyaka 15 y'ebisiya ambasada Amerika n'avaayo n'akomenti bo bawandiika protest letter tuwakanya reaction ya ambasada olw'okuba nti twasiba abasiyasi so ambasada agowa kino kivaawa nti Twitter yali ya 1960 ng'eno bagiyita Vienna Treaty on Diplomatic Relations
yasayiningibwako amawanga kati ngoza South Sudan yeteri naye gonna basaako omukono Sudan mupya yes treaty eno ye yateekawo mu 2006 ye yateekawo embassies n'amateeka agalimu singafanyanga article ndowooza ya 22 egamba nti host nation eggwanga lyonna nga gwolina embase yakyo yeggwanga eddala balina right okugoba ambassador oba diplomat omuntu yenna diplomat mu budde bwonna nga temuwadde nansonga lwaki Muhoozi asobola okugoba asobola naye singa Muhoozi gaggwanga so alina kupaswedinga tomanyi osanga yali mu corridors of power nga jagamba kitaawe ti omuntu waye tetumwagala yes kino temukikayanirako ddala okugoba ambasada Muhoozi alina amaanyi alabika abantu b'ekibiina abaweereddwa obwa minisita kituufu so kino tukikiririzeewo nti ye interest mu byobufuzi y'amaanyi ate era alina sse naye talina kikolanga ye Muhoozi yali badde avaayo n'agamba nti eggwanga badde lineebeera ngedda kukulembeze naye wovaayo nga gwe Muhoozi omuntu nti nze nankiridde tolina busobozi lwaki Muhoozi tamanyikiddwa kubeera legitimate leader owa Uganda Muhoozi kyakola kigenda kuleetawo crisis ng'eri mu ndikya okubuuza singa kituukira kubanga yamwala ensalesale yakumande singa kutuukira kakati we kinaatuukirira tugenda kulaba crisis ng'eri mu ggwanga erya Niger eggwanga erya Niger bwe baawamba President Bissau ekuddako Abdoulaye Tiyani bufu baalangirira ambasada wa Bufalansa bamugoba mu Niger bwe bamugoba mu Niger ambasada yalemerawo mu embassy paka yalemerawo mu embassy anti kakati yabeera mu kakati wano we wali obuuza ebisinga gavumenti ekozesa amaanyi egobe ambasada emugyeyo kubanga oli mu nsi yaffe kakati wetujja ku ndagaanokukimayo ensambya endagano ya 1960 wali awo ebisiba abadde balina okwetegereza so kakati njagala okuwaamu sinaali esobola okubeerawo ku oda ya Muhoozi nti keesi yakabeerawo Niger bwe bagoba ambasada baatuuka France n'egaana n'ambasada n'agaana sijja kuvaawo n'asigalawo tetumugjawo lwaki nti France weegezaako nejayo ambasada kiregeza muli kogonaiziza obukulembeze bw'oli eyawamba bo bagamba omukulembeze omutuufu ye Bizuma gwe baawamba singa ye yalagidde naye mwe mwawamba buwambi tali legitimate kakaki ekimu ne Muhoozi si gwe yalayira Museveni ye yalayira atannaba kutegeka so kakati Bufalansa yagaana nti singa tumugjayo tuba tulikubonayizenga gavumenti yoyo mwakwata bukwasi omukulembeze simba muli legitimate okugoba omuntu Muhoozi ekyo kyalina okulengera mu mateeka galikogonayizibwa omukulembeze eyalayira era Pulezidenti Museveni yakkiriza ambasada ono mu Sebutemba then ye yaabayina omukyala Natali Stella Natali yali aluddewo nno nnyo era yapromotinga bingi nnyo yali mulungi bwamu ku ambasada abalungi so kakati Muhoozi we yakikoledde Muhoozi yakikoze mu nkola ndiweewaawo ekikolebwa kituufu ambasada agobebwa naye ogenda kuleetawo crisis mu mateeka anti ogambidde nti no artikeri ewa nti host nation esobola okugoba ambasada yonna nga tobadde nakwennyonnyolako mwekikulu mumukooye agende kuba amawanga gabikoze America yagoba ambasada wa Syria Australia nayo nemugoberako amawanga European nago negagoberako baambasada ba Syria naye bali bayina ensonga nti waliwo akaala akamu waliwo Masaka yaliko abantu 18 ne bafa n'olwensonga ne bagamba tetukyetaaga kuba na ambasada wamu ng'abantu bafa bali bayina ensonga gye beekwasa naye nawe oba tolina osobola okukozesa ensonga ababenini gye bakozesa nti nooli harmful ku byobufuzi domestic politics ati kakati komenti zoowa yoli ajja kugaa nti ziri harmful noli tetukyamwagala Sebutemba
kati abango omugobera yakozeyo ndowooza emyezi mitono emabega mukyanga kwato yes kakati ati kyebagamba tikino ekyokuba nti no America batadde sanctions namuhozi teyavuddeyo kuwa nsonga naye tusuubira busuubuzi nti bano abapoliisi Muhoozi kyasinziddeko naye abasinga kyebasuubira naye ng'ateeka okuba alina obuzibu bwe n'Amerika wamukomeza yabadde ateekako yatuuse naga nti Amerika tagirinaako buzibu naye okweyingiza mu nsonga n'okuvoola kuba bano abagobeddwa temuliimu kitaawe naye wano yagambye okuvoola kitaawe kati yensonga eyo so n'olwekyo kino njagala abantu bakitegeere bulungi nti ensi efugibwa international diplomacy waliwo amateeka agafuga okuteekawo embassies zino amateeka gonna agazibeezawo n'okuba nti embassy weebeera abantu bakibagamba bulijjo nti ebeera territory ya ggwanga sending nation eggwanga eryasindika ambassador wali ku American embassy territory yeebeera ya embassy then n'ekira nti mateeka gagaidinga bingi ebifuga embassies tino ne private residence ez'aba diplomat abali mu embassy katugeza ali wali mu America naye ng'asula mu njenda n'amaka gali nago gaba protected ndagane tojja kumala gagendo oyingiremu yadde tali mu embassy wali naye nga diplomat wa ku embassy n'ewaka wali okubeera protected gano gonna mateeka ne documents ebintu bya embassy tomala gabireetako magalo obiyoole naye biba protected bakiyita inviolable tebina kubeera byama bya gavumenti yeeri tojja kujja omale gabikwateko namagalo ne communications zirina okuba secure kumala gabalumika aba embassy awo gonna amateeka gakolaki gagayidinga so mu mateeka gano mwemuva article ndoza ya 22 egamba nti host nation erina right okugoba omuntu ye so olina waba talina nsonga neyeekwasa nti si kyamwagala agenda kakati mu mijeje kyaganye nti Muhoozi kino kyakoze abeera ataabuuse amateeka gano gaba gajja kutukwata Muhoozi si ye mukulembeze si yalina okugoba alina kupaswedinga kitaawe agobe naye tavaayo nga yekola order kufuna yes nti omukulembeze mu international laws bali recognizing head of state ali international recognized Muhoozi singa okikola ambassador ajja kugaana okugenda sigweyo kakati tolina kyakukola atakunafuye then abantu bajja kulaba nti no toli statesmani wonoobeera mu bukulembeze ng'okola order bwezityo ogenda kuvaako disaster kuba n'olumba embassy katugeze nti naaganyire Muhoozi n'olaga abayi n'olumba embassy osobola Amerika esobola okulangirako olutalo olumbya territory yaabwe weba tekulangiddeko olutalo naye nga nti yes katukireke bagenda kuteekako international pressure amawanga gonna agasayininga endagaano eno gagenda kuteekako omanyi kyetudda ku bunaku bwa Uganda European Union bakuteekako sanction gundi bakuteekako sanctions omanyi gyetudda nabadde nabanga abuuza president wa FIFA tibadde obeera mu lwodeka kati ogendagenda mu America naye era kimanye kiddirira okujjako nga baserifutinze naye awatali ekyo kijja kubeera Muhoozi yasonye Kenya naye bino byonna byemu ku byegamba nti tulinawo cobulanders abakulembeze sebako abantu nga Muhoozi oyagala obukulembeze aba yeetagako abamumanekinga aba yeetagako olaba amawanga ajja kuwaako nti USA kasajja ako ka Bill Clinton kakeyemu ku president yasooka okukwata obukulembeze nga munaku Bill Clinton yali munaku nge Washington yapangisa waaso yali gavana wa Kansas state munaku naye yaddira n'ateekako abantu abasobola okubuyamba ne bagenda bamufuula ekita agenda okujja mukulembeze nga Republican ebakuba mu bisanja ebiwera nga Republican ewangula naye yalonda komiti eriko abantu abagezi n'alonda ttiimu ey'abalooyi egenda obutakola nsobi zonna n'alonda ttiimu eya propaganda egenda okusaanyawo bye bamwogerera ng'eri awo n'alonda ttiimu eya press egenda okumanaginga eri awo ttiimu yagayidinga Clinton mugazibu ge yalina agatagambika
yalina aga Jennifer Flowers omuwala gwe yayagala, alina Lewis gwe yakwata kabina, alina bikyakasimu gagangi. Yali asukkamu oyo ng'obutamiivu. Obutamiivu nga temuli butamiivu. Ate gundi ye yali omutamiivu Bush Junior. Kuba yagamba nti na Katonda yamukwatako yakiyita from Jack Daniels to welcome Jesus, yali mutamiivu nnyo naye no teyali nnyo naye eno nalina ttiimu yateekawo ati erabikanga kati awo ttiimu tetuganye ekikobaki kyekyenjawulo kyenkulaga nti eriko ne baminisita balamba baminisita bawano minisita wawano talinga minisita wa Isirayiri, minisita wa kali kyavaayo n'ayogera nga statement eringa ya pulezidenti mawaga gali agenda kati minisita wabavubuka yalibaana balambalahali agenda kuwakuekyobuyobufuzi alina experience ku byobufuzi kyekizibu ono kabanda wa propaganda naye tamanyi bino international relations kale mayiko mawanda ate alina ebizibu akyayinza nokwogera muba so kakati we buzibu bwalina ebizibu byobulyake Muhoozi yalibadde batono nnyo mu statement zakola zisobola okukufuula a least attractive leader oba presidential aspirant ti president omuntu yenna okwesiba okuba president olina okubeera most attractive and least offensive netaliko okunonya agasimu gagaffe gali onoonya kano onoonya binoonye webibeerawo olina okufuna engeri gyomuli addressinga kati ofudde wadde statement ez'ekika ekyo noga nsobola okulumba Kenya nomanya kitaawo najja neyetonda taata wana akavalinga ebizibu byopaka nti so kakati wokera ekyakyo osonyiye Kenya yakoze eki yewe otogisonyiwa impact ki gyogiyinako obadde ogenda gikola ki Kenya twepankira mwere Kenya etusiiga etugenda byamwere soko tule kakati support Kenya President Museveni yes adayagalibwa amanga ga West naye ate interest zaabwe ziri Kenya okusinga Uganda zashifutinga yes interest za America nensi ekwatiddeko amawanga ekwatiddeko awo n'okuleyinga okutereekeza eddembe n'okuleyinga paati naye waliwo ate gwe balinako interest ezisingira ddala ti gwe paati gy'okuleyinga ntono nnyo lwaki Kenya wetusingira mu interest Kenya erina base ya America e Mombasa ekyo kikulu America wano erina base e Djibouti na Mombasa amawanga ga West gonna ga Bufaransa gabadde mu West Africa babakobyeyo buli gye bawamba gavumenti babakobaganya kaakati balina okufuna we beestablishinga nga banywereraawo okontrolinga region eno kati Mombasa base bagyetaagira ddala Bugeza balina Nanyuki waliyo base ya Bugereza ey'amagye wano America amagye gabwe gali kitukubuyoka wali base ya America wano balina abasirikale bozanga arawundi watulina balinayo eri balina base ennene ziriko n'ebyokulwanyisa kaakati Kenya strategically eyamba America gyetuusa mu West Africa Kenya kyesizaawo gundi we yagenze Ruto we yagenze President yali afunye kuweruka mu geya Ruto teyafunye ng'agenze baatuusa okumuwa ennyonyi ez'amagye ne bamuwa ebikozesebwa ne bamuwa biki ne bamufuula ne nani NATO ally owa America gwe Uganda kyotali so interest zaabwe ku Kenya nnene balina ebyokweyisa ebyomulebe bajja okubawa ne balina bw'ate Uganda byotolina tosobola kuvaayo na statement bwezityo wabula kyemmanyi nti Muhoozi agezaako okwefuula active positive mubakulembeze tulinayo kyebayita presidential styles buli mukulembeze abeera ne style ye ey'obukulembeze ate kaakati kyagezaako okwefuula takiri akopa ky'Amiini Amiini ye yali active positive nga Amiini abeera active ate n'akola ebintu ebigasa abantu akeera ekya n'agamba okuleeta enteezo enzungu Amiini yasegomba bwegona akati nzaaga ekikola ali active ate kyakoze nga kiri positive nene Muhoozi alina byabadde SFC gekola enguudo za Kampala ati ziriwa tuzogereko Amiini we yagamba conference center ne bagizimba anti wano enguudo bemukokubirako gadi abantu bo bajja kulawo baddala kiina advantage okikompeyalinga n'oli tyoli yatuuka bagenda tuusa conference center n'agamba kabagizimba naga communication nasemba komasete ye mukulembeze ali active ate ng'oli gyetukyalina n'olwaleero gyetukyalina era nosanga amawanga gali agalina entalo ne bakube nga tuvuddeko kuba ne satellite tukyasobola kuza access tetunafunawo infrastructure esobola kuaccessinga Starlink ya Elon Musk wano wireless afunamu obuzibu Mombasa za internet wano twafuna ekizi ate kano akafe ke twali tusindise ate ke bawanula yedda tekakyali tekakola na communication
kali kakola ku bifaananyi kuba bukulu bifaananyi zamusati ne ugasat uganda satellite 1 naye kali obuzibu bwako kali kakukwata bifaananyi coverage bibira tekakola ku communication. Yes. So kakati awo mu situation nke nga ne internet kizi temusobola kukeera nkyawukirage so kati Muhoozi alabika kyayinza kukyalimutinga naye yakompanyusa ebyamu kuba kubenna byasoayogera aba bwe najja njakukola ku bali b'enguzi njakukola olina kubeera ku sitayiro ng'ey'Amiini kati Amiini ekyamuwa ettutumu ti ne bakulembeze ba Africa ba Uganda ebikulembeze buli bwenguzi bamupuleyizingiramu oyo omwana ne pulezidenti yakyogera oyo naye oyo omwana oyo buli bwenguzi kubanga twageza abatema bawandaga gye baddukira kuba kakati senga kyalimu ekito yalibadde yabadinawusinga abo netumanya nti najja kubeeramu sensi ate n'ekirala ekimusobozesa okubeera ekiko ekyo Muhoozi ate ajja kuba nakyo beeyibi agendako kojjaawe Kagame kyako nawe ajja kusobola okikola naye kijja mubeera kizibu okweburandinga bwatyo kijja mubeera kizibu naye mbadde ekyakolagako nti ekyokwagala bino byogamba nti Muhoozi ekimukozesa binoze nakizibu kyekyokwagala okubeera nga active positive nti Amiini yakeeranga enkyalo n'agamba nti ngenda nalinye yagende ayagala asule nekkuyi Bungereza ekyo nekimuwa amawulire coverage ensi yonna n'alagira Nixon butasaana na kufuga America president wa America mukasajja katono kaki okulembeza alina okuba sajja ddene tekanyumira mu ntebe naddira Kanyerere n'akalinnya ekigere nga bakuba oluyimba lw'eggwanga n'asiba kakati ebyo byagenda ne bimuwa ettutumu ne statement ze zeyakolanga ensi yonna kati Muhoozi ye sitayiro eyo gy'ayagala ateekawo ebyo ebyabatrump nti ateekawo Trump kakati genda ku TikTok olabe bonna bali mu kuteekayo they are eating our cats, they are eating our pets and yes, so yali alangira abafaino mawanga gambuno we bajja bali akapa zaabwe n'ebi ekyo kyokka ne kiko kakati yesayire gyagezaako kola omushepinga kyekyo mukozesa ebyo naye olumubiyinza okufuukira ekizibu so kakati awo kyekimukozesa statement bwesyo nasonyiye Kenya naye nga bitambula nnyo vabali yakerwa yakosa tweets naye vaba wa Trump boolaba nti kitambula eddoboozi ly'omuntu n'ebira so ye sitayiro eyo gyagezaako okola kiti okola statement zino zonna ziwa naye nga takimiininga nti ajja kuba ambassador tajja kisobola wabula yayagadde kukola talina busobozi ajja kusigalawo ambassador Muhoozi talina kyasobola kukola ku ambassador Muhoozi tali legitimate omuntu ali legitimate alina kubeera mukulembeze wa ggwanga awatali ekyo ambasada jagganirawo ate oswalirewo nga tolina kyokoze kale atukweyayisa atugoberera sigala naffe